ndaba mmotoka bannange zemba nakkiriza dda kino sikirabanga. Bannange bannange Victor tebimpeddeko bannange katusooke twetoole moloka eno tugirabe tulabe emmotoka bannange hariya new moto bannange surprise. Thank you for the happy of my life. Ebyo laavu byekola Victor Kamenyo wentunulira engeri gy'atambuza mu social media handles g'amazima ndowooza yafuuka nga reality TV show gye tulina wanino mu ggwanga ery'aba Uganda. Ye ne mukyala we yamukoledde surprise neera nga ke katambyako kengenda okuzannya okuva gye katandikira paka gye kagwera osobole okulaba engeri ki Victor Kamenyo gye yasazeewo okubeera ng'akolera mukyala we surprise. Okuviira ddala kweri sage yaliwo mboyo omukyala amukyaye Victor Kamenyo agenze afunye omukyala mulese bagezeeko okubeera nga beetonda abaganye keeki agisambye ebimuli abikasuse kwegamba saga oba story yatambula nnyo naddala mu relationship oba yatukoleranga eye opener fenna abakola ku social media platforms ez'enjawulo oba abantu abanyumira olugambo okugetinga into the relationship part y'omuyimbi Victor Kamenyo. Victor Kamenyo recently sijja kugamba mbu alina ennyimba oba mbu ayimba akyayimba ye ng'omuyimbi naye ebyebufuzi we yagezaako biyingiramu kaawo neno social life ye engeri gyemudominatinzeemu ndabira ddala nga kati bya concentratinzeeko than okuyimba. However nsuubira okuyimba akyayimba naye wombuuzaayo akayimba akapya ka Victor Kamenyo lately sijja kugamba mbu kanene oba kano naye ate ng'ekya social life ye naddala ku relationship ye n'engeri gye batambuzaamu ekintu ye ne mukyala we akikoledde ddala bulungi naye kirina we kimutadde nti. However much China nyimba ze tu vibingira kwa tulinayo kapya ketumanyi naye ye ng'omuntu akyaliwo ng'omuyimbi tukyamumanyi instead of balina abayimbi abajjani babulira ddala nga tosobola na kumanya wajja ali tomulaba ku social media tomulabayo kintu kyonna kyakwato nga tewaliiwo kintu na kimu kimukujjukiza. Victor Kamenyo asigaddemu naddala ku nsonga za relationship ye n'engeri gy'agitambuzaamu ne mukyala we. Akatambi keekana ka Victor Kamenyo nga ba mukyala we surprise. Baby, that surprise ngendo kuwa kalaba katono naye just surprise. Ntwala kubi komando byaffe tumale tudde waka amatete igage. Yes, super surprise. Antwala we bati. And it's yale tumuoyo mukazi ono tumuoyo ka surprise. Era surprise agenda jiraba. Fela. Nienda dawe. Wado zaira kutwala wa. Ngambye nyangu tugende togaye nyambali. Yera genda just something small. Kati mtutuse kugondi kuboti. Gende bannange. Kitalere yagambye agenda mukolera surprise. Agenda mukolera surprise ki nange yaganye okuŋŋamba naye ze kambe batuuseeko byonna bannaye lwaleero Victor yagala kukolera mukyala we surprise era wali wano bambadde alina wamutwala alina wamutwala babano bayambadde bannange ekiri wano bannaye nga munyumye mutwala ku surprise yange gyengenda okuwa saagala ogirabe ngenda kusibako ku maaso tugende nenzange ngate tebizira linda kwevidi togikwatira munnaye ate enviri ebyo ate nga kati nno ogenda kunyambaza engatto ngenda kwambaza mpola twokutula amaaso surprise tejjaamu eriisi bannange
kirabo kyengenda omuwa etajja kukimanya olaba awanyumyanyumye dda musajja gwe bannaaye Victor bannange katubalinde baveeyo surprise naffe tetugitegeera oba surprise ki annaye ayina mujjayo anti talaba atambula talaba amuzibye amaaso yagala alabe ku surprise ye bannange nabyendaba byakudde mu ngalo simanyi oba byebyo byemanyi oba Victor era asazeewo akubeko ekyala we surprise naffe gye tulinze okulaba bannaye laba surprise kino sikirabanga nze bukyaŋŋambaawo kino gwe gusoose kiraba naye katulinde tulabe malemi bannange atunula okay bannange kandaba ki bannange ndaba mmotoka bannange nze mba nakkiriza dda kino sikirabanga bannange bannange Victor nze byempeddeko bannange katusooke twetoole moloka eno tugirabe tulabe emmotoka bannange hariya new moto bannange bamukozeeko surprise Thank you for the happy life of my life.